bakuwuliriza. Alright, abawuliriza n'abalabi ba BBS Telefina TV obujjajja mbabuuzako mwenna nga babuuzaako South Africa Mukabya Junior. Yes, omukulu Saimo bwagambye kati ekibugo tutandikire ku mboozi enkulu emitwe omukulu. Omukolo gwaliyo tegwaliyo? Omukolo gwaliyo naye just gwali encrypted. Kyeki ekyo? Gwali gwetobeseemu bingi ebitagulaga ng'omukolo olw'ensonga gwali gwakyama. Kyekikulu ekyali kigufuula ogwekyama? Ekikulu ekyali kigufuula ogwekyama olw'ensonga nti kusooka pulaani ya ne boss lady yali omukolo ogwo Kampala mwezi guno ogujja. Soka nga bw'omanyi muba ne mu mbaga wano gyammwe bamwe bemukola nabo babasondereko baba like nebwekuta bakusonda kyonna nga meeting bwe zibe. Kati meeting ezo nayitiramu banne abaliya eryakola ku Netflix. Kati beyayitiramu waliko producer wayo show yabo eri ku Netflix. Ya Netflix. Nti ndaba wanene like namuwa suggestion nti mbadde nina kyenteesa omukolo guno watya gukwasaganya tugukuyambako ninga tukuyambirako wano South Africa gwe noleeta buli muntu yenna eyeetaagisa ne tumuwa ebyetaagisa ne tugukolera wano South Africa. Kakati ono n'akigula ate bwe byatuuka bannannyini Netflix bo ne bagamba noka tulina gifuula reality show oba tulina gifuula ki movie omu ku soaps zaffe za reality show. Ne bagamba nti bagenda kutuula naye bateese ssente mmeka zebakola ki bagula omukolo. Kati ne bamuwa chance agenda akalewo oba akikkiriza batakikkiriza. Kati wayitawo ebbanga ndowooza n'akitunulamu naye n'alaba nga bw'aba agenze mu ekyo nga Netflix kyemuwa ati akagereka kiri nti ba ex-be bonna abasinga babadde basolayi ab'amaanyi. Ayiseewo akosaka kisakano ayiseewo Shakibu asobole okufunako ku linnya erikwatagana ku entertainment kubanga y'omu ku babeera mu movie oba mu soap eyo nga ate wali chance eyo tegeera. Kati n'akiraba nga akolera olw'ensonga nti nga bw'omanyi ye front ye ya socialite aba socialite. So kati kyonna niko nga osaye kufaananyi by'embaga ebyo bannaayo. Kati ekibeera extraordinary by'abantu ba bulijjo naye kiba kimukolera. Bw'alaba ng'embaga Netflix nga bukakulizo bwe bamuwadde bw'abutalaga kintu kyonna kibadde ku mukolo yadde okuta ekifaananyi kyonna omukolo. Kati bino betwafunyeeko ebitono ani babikwata kaali kagenderere babbirira bibbirire. Nga bw'omanyi omukolo nga guliko ababeeramu abasiniikinga era ndowooza ojja kuba obiraba nti like singa kibeera nti ye nnyini yabitadde ebintu bye n'ebintu by'aba alina okulaga abalaga ekintu ekivimbise ennyo okusinga okulaga ebifaananyi just bayimiridde awo beetekako empeta balina okugyayo details ebyakabi ebyabadde. Okay. Kaakati akalala ebbugumu lyali litya kubanga omukolo gwaliwo at the same time is it Kyagulanyi lyaveeyo yali atuuka eyo yali ajja eyo ebbugumu lyali litya mu community y'Abannayuganda? Kakati ng'era bw'omanyi tesobola kukwata emiriro ebiri ne gikumwa nga tekuliko ogumu ogusinga okubumbujja. So twaliko mikwano gya Zari naye ng'ate aba Kyagulanyi bangi olw'ensonga nti South Africa tesobola giraga mukolo omulala nga Kyagulanyi ali wano. So mu ekyo abaali bayitiddwa abamu batono mukolo abakiro nga ebya Kyagulanyi kwedde. So emisana wonna ebbugumu lya website ya Kyagulanyi. So mu bufunze omukulu yagwa mu pate ya munne.
naye ng'ate Kyagulanyi bagamba oli yagira date kuba omukolo gwe baali bagusuubira Uganda kati tebamanyi kikyagubagula just Africa tebonako n'oli lwaliyo ekitegeeza tebakikola because kuteekayo mu date yono ng'alinako embaga ye ate nabo ne baaniriza omukulu kitegeeza bo tebagumanyi nti gugenda kubeerayo omukolo gwo gwali tegumanyikiddwa nti gugenda beerayo. Okay. Akasembe kati bali South Africa oba baafulumamu? Babadde bamaliriza byonna nga bagenze ku honeymoon. Omanyi gundi yabeera nnyo South Africa eyo Ssemwanga. Olugambo lwa street Shakibu abantu bamwogerako ki? Olugambo lwa street kati nga bw'omanyi nti mu buli groups mubeeramu ebibinja bibagamba nti eno ttiimu yaffe kati South Africa waliyo ttiimu nga bw'omanyi nti waliyo eya Richikanga kati ttiimu zinyingi kati Shakibu ekyewuunyisa ttiimu ya Richikanga yali ey'omudriver ne omugenzi Ssemwanga kitegeera naye kitegeera kakati bwe yagiraawo nabadda mu ttiimu endala awo bagiyita cash money team. Eyo yaani? Eyo erimu Badumba, erimu ba Cameron Gitawo, erimu ba King Shafiki. Kakati eyo gyabadde alimu era omukolo gwabaddeko ba King Shafiki abo baani babadde ku ttiimu ya Shakibu. So kati eno zogera okusinziira ku y'omuntu n'omuntu kyaba alina essaawa bw'aba ayimiridde essaawa. Kale neyanziza Mukaabya. Alisebo neyanziza. Kale yoyo omukulu Mukaabya Junior neyanze golo obubako yali ku ground badde asobola okuba nga ataatubuulira exactly what happened kiki ekiri awo ne tubaagaliza birungi byereere ate mweyagalire mu bufumbo abadde alinamu akakunkuna kyekyo lwaki olaba bifaananyi anytime from now ojja kubanga obeera ku Netflix lwansonga nti baabishootinga ate bakola bibiri nga mbaga ate nga reality TV show kakati byonna ndowooza ojja kubanga obirabira sayidi zaawo awo nno tuvuddewo ndowooza tweyongera tukole ku birala Martha Mukisa tuba tuli mu kivulu kya